Deputy Mayor. So. Ekyatwaziza owa kamera kyabadde ki? Kyoyagala okumanya. Information so. Sagala agambe twatwaziza. Your question was sokolekere tusebo Deputy Mayor. Omwami onde ku mukutu gwe mikutu mingi gyendiko naye. Naye ye buli wabeera wa kamera. Ng'omuntu kikola. Ye ng'omuntu. Naye teri yamutumye era gyonna emikutu gye tuliko tumugamba stoppinge. Era teyagendenga nti NUP mututte covering ejo. No ndowooza kiri clear ekyo modulator. Nina omukisa nja mugamba nga situma. Nina omukisa nti Shamim Malende family gyavaamu ngimanyi bulungi. Era family eyo omukulu ono abeeremu empisa mukama wange andeke nsobola okwogera eri bannayuganda. Omanyi abantu abasinga bwe bajoyininga NRM bakola ki? Sijja kukima naye kyentegeeza mukama nti family Shamim Malende gyava Malende family eyo mbamanyi nnyo mbamanyi bulungi ate abamu kuba nsomedde mu Kawempe babadde basomesa bange. Era omwe yali dosi wange Malende Abbas ekinaawa bwe nafunye omulamwa guno namukubiddeko essimu nga kyenjagala kwe ku comparing kyemwogera ne family kikyekola ki kyegamba kuba Anything Media. Yes, because the issue affecting Ugandans are all related to politics, and the fact that the government stopped people from meeting others is the only chance they have to talk to their people. Mayor Chi Adakogo. kakubye nnyo Achino chizamo esubi comments za mdachika enoka basubira nti obo ina kugira musuuti bagambe nti meya dako mu ena nnyo oyo mwami enoka soko mpenda chika mwami enoka musomesa bundagira mu manyinyo akubye era amanyo obudde bwe suuti buba bukomata tayogera ku suuti abadde abuuza meya kigwe boogera kaddako wenaale abadde specific agambye oyo nga bwogamba oyo meya oyo nawe kikyoyogerako ekyo yabayaba jetusigana for rich mark accessories ateka mwesimbi akubye nnyo apenda bakubira kuna mazisimu zola ba screen ate buli kimu kiberenga kikutambula bulungi yaga tracking device musimu mu motokayo ka alarm system buli kimu bakikola ko bulungi okay tukyali ku nsonga y'okufiirwa bannaffe abawuludde oluvuganya gavumenti okufungira ddala lwaki bagifuula okufiira bakufuula akadala k'ebyobufuzi kansala Kibirige Musa gwe mbadde naye n'agamba nti ekyamazima tekyetagisa kuba bwe baleeta n'ebyobufuzi n'amabugo tebagateekawo kansala kwizarona sebo ndi naawe wewa moderator neyanza okumpa omukisa naye nga bulijjo njagala okkirize tandikira ku mabugo mugateekawo nambuule muganda wange ono kyengeri ffe gye tuli bakulembeze ebizibu bwe bigwa ku kyalo kankuwa ekyokulabirako nga nzi kamuwe ku bukodyo bwe tukozesa okuwangula ategeere oba oli awo bw'anaaba yesetinze ekisanja ekijja nze ng'omukulembeze teekawo whatsapp group ey'ekyalo kyange ey'abantu bonna abali mu kyalo era omuntu yenna singa afa ku kyalo nze nsooka okumanya obukulembeze noffe bwe tulimu twakugambye nti we are servant leaders ebiseera ebisinga ne ku nnyimba ekiro ng'omuntu yakafa abantu abo ebiseera ebisinga bwataba nga tuli naye nga tugenda mu ddwaliro kulumbe wafiira ekiro tubeerawo obubaka obwaffe amabuga gaffe ate obaolaba ffe tusonda ne tukwata n'ebitabo kati omukulu ono tajja kumanya ddiro tuwaayo mabugo kubatawa kubanga ye tabaawo
ekyokubiri kyenjagala okutereeza mu muganda wange njagala ategeere luno nti omuntu bw'amala okufa essente zino z'ogamba amabugo tuleete si kyekikulu kubanga neboleeta biliyoni 100 ziba tezijja kuzza muntu oyo naye twagala kutunulira ku kino ekisooka moderator omuntu bw'afa mu nfa eri nnomo kanku ekyokulabirako ndowoozamu nti ng'ogyeko nti Dr. Kawanga abadde tafiiriddwako nga senior citizen mu ggwanga naye enfa ya Dr. Kawanga afudde akaddiye afudde osobola okugowooza nti Dr. Kawanga yafudde entuuko yeetuuse mu mbeera eyo naye waliwo abantu abafa ku byalo byaffe ng'ogyeko ne ku byalo tunulira n'enfa nga Jakana gye yafiiramu wali osobola okwawula abantu okwogera ku mbeera omuntu gy'aba afiiriddemu kubanga ebiseera ebisinga tuba tetwogera politics tuba twogera embeera ereetedde omuntu okufa nkuwa ekyokulabirako singa abantu bafa ku kyalo kyange ng'abantu abo bafudde accident naye ng'ekimu ekyavuddeko accident ekyo kinnya mu kkubo pothole n'enguudo embi ng'omukulembeze kinkakatako era bwe nzija nenjogera nti bannange oba osanga singa oluguudo olwabadde lulungi nga gavumenti yalukola singa abantu baffe bano bakyali balamu ebyo tebiba bya bufuzi ebeera reality naye ezimu ku nsonga lwaki muganda waffe ono yagwa talina connection eyo n'abantu tamanyi biki biruma abantu talina information gyagenda omanyi atugamba enkima gyekoma okwalampa omuti era bantu bangi ono gyafuuga tebamanyi nti ye kansala era nga okulonda omwami ono nzikiriza nga abantu batulaba mukama bwe yagaa buli wola bambulira kolaki tikinga bagatwalonda biki twalonda biki endala jajja atuvudde kuki bwe batulondesa abantu betutategeera nakuyadde when Museveni has ever failed to talk about politics. Secondly, when people join NRM, there is that level of understanding. Because instead of thinking about it, they think about their big stomachs. era kyekyo kyatugamba bulijjo ekinyumira kimu mwami eno kayomu kubangamba sebo wendi era akaseera nja kasamba nkakasa ngamaliza ensonga yange bwana kuzira badeputy mayor n'abamu ku bakulembeze aba NUP nkakasa tebalondibwa lwakwagala kw'abantu awaliambuleera tikinga gamwegamba we gwe noze simumanyi kumumanya byo njagamba avenues mwe yayita ate nkoze platform WhatsApp bantu bangi yoga twamisinga abantu b'obuvunanzi ab'omuzinzi no tokigeza abayaye b'okusituliti manyi sebo bwana Musono waliwo omukolo gwe twabaddeko awo batuyitanga abagenyi abakulu bacohost abaddirira abagenyi abakulu ku mukolo ogwo naye nyini nange bapita amawulire yageewu bagamba reception gye twafuna okuva mu bantu baga nti aye tebatumanyi yagiraba era asobola okutujulira naye tetujja kuddayo eyo wabula nze njagadde omulaga ekintu kimu nti basically ekireetera bannabyabufuzi okwogera politics ku mbeera z'okufa kiva ku mbeera abantu baffe gye bafaamu because you cannot be in an abnormal situation ng'embeera eriwo teri abnormal eri abnormal rather ate gwe you expect someone to be normal. So nkwadde ekyokulabirako nti omuntu waffe singa akubwa amasasi ng'omwana ono wali Goronadi eyakubiddwa ekawanda oba akubiddwa olwaleero ekawanda wali mu kuziika waligwo osuubira ki ekigenda okubeera awo osuubira faaza ajje munnange eyo yabadde entuuko yawaliggo era tusaba Katonda amwagaliza ekyumula eky'emirembe naye waliwo abakulembeze mu kitundu ekyo. What do you expect leaders in that area to say? Kubanga nze nzikiriza nti waliggo tafudde entuuko
singa tuwadde mu ggwanga eririmu systems ennungi eririmu amateeka oligo yandibadde mulamu eddiini olina muganda wange bangi bakubiddwa amasasi ne babeerawo. wuliriza ssebo nze omu ndi musajja munaddiini nnyo naye era nze omu ate nze nsinga n'obutagala njogera ya busiraamu eyo egamba nti Allah bw'atyo bwageze lwaki agerera ffe abannayuganda n'abafirika njagala kubuulira kino omuntu yenna yenna agamba nti Allah bw'atyo bwageze ng'oli aggyeyo emmundu awatali kutya kwonna n'akuba omuntu amasasi kubanga amugambyeko nze munze nzikiriza nti omuntu oyo tebadde ntuuko ye kubanga singa wabaddewo etteeka erifuga emmundu mu ggwanga muno nga n'abantu tebazitambuza jjenjero batyo oli gwe yandibadde mulamu kanzikirize muganda nge twaleta information ye kubandawebale nnyo ssebo kakati ebyo byonna byonna byongera okukulaga bino ssebo byongera okukulaga totandika obwo si busiraamu eyo leka naawe obwo si busiraamu njagala kukubuulira kino muganda wange nti abantu embeera yonna buli bebeera abnormal kkiriza n'abantu bagenda kubeera abnormal. They can't be normal in an abnormal situation. Tekisobokerako ddala n'omundi n'ogumu. Namwandu w'omugenzi n'ayimuka n'abagamba nti mukimanyi bulungi nnyo bba wange yatereeza poliisi, twebaza poliisi okutuwa match bulungi nnyo, n'abagamba nti twebaza naye n'ebintu byemukola ebyokukuba gun salutes mu biveeko kubanga bba wange yali tayagala mundu naye era gavumenti negenda maaso kati osuubira bannabyabufuzi kukola ki tewali. Kakati kino njagala kukimaliriza nga nkugamba bwe nti nsemba n'ekyo njagala kutegeeza kino gavumenti ekitegeere oba ne bannayuganda bonna bakitegeere nti buli kintu kyonna deputy mayor yakyogeddeko. Obulamu bwaffe bonna butambulira ku byabufuzi. Yensonga lwaki olaba mu nsi ezirimu bannansi abali serious bamanyi kye bayita politics tebasobola kutunula butunuzi ng'eggwanga lyabwe lisenengerera bwe riti kubanga ebyobufuzi bye bisalawo ono sente zatucharginga ku ssomero. It is politics deciding sente ono zacharginga abaana baffe ku ssomero. Politics yasalawo buli kimu mu ggwanga lyonna kyova olaba buli bwe tunaafunanga avenues ezo sebo njagala kutegeeza noonamanyi nti gavumenti ejawagira ennyo yaleeta etteeka baliyita public management act eyo eziyiza bannabyabufuzi bonna. Olaba naffe bakansala okuba n'oyita village meeting osobole okufuna ebirowoozo by'abantu bo naye kasita bakimanya nti oyo Kwizera yagenda okuba eyo village meeting n'owulira nga ba-osi batandika sebo tetwagala byabufuzi kola ku kino abantu baba bagenda kujja kyokona tasobola nakuweza abantu babiri ye bamukkiriza abantu baba bagenda kujja so njagala omukulu n'ategeera abantu bakuba tebajja chance yonna olwokuba nti gavumenti ezibikidde avenues zonna zetulina okuyitamu okusanga abantu baffe. Chance zonna zetulina kujja zikosa naye ebiseera ebisinga ekitwogeza ebyobufuzi ku lumbe gisinzira ne kunfa omuntu oyo gwe tugenda okuzika gy'abakoze eki gyabavuddemu. Nakino nkimaliriza tosobola kwawula munnabyabufuzi ku byabufuzi ngera bwotasobola kwawula faatha ku Katonda. neyanzege nekano nkayisaawo nti kansala Kwizera statement gyayogedde nti omaife abasiraamu batubulira ekintu sebo gwajogedde kogenda oyisaawo okukkiriza mufe abasiraamu tulinamu akawaire akasembayo kyolina okukkiriza nti Mukama Katonda yagira ekibi n'ekirungi. Ka information ku kansala Kwizera anti ye ng'omu agambye takikkiririza. Moderator ka information ku nsonga ya kansala Kwizera eyo yennyini takikkiririza nakamaliriza takikkiririza. Abantu bano abatuuliriza kansala Kwizera ekintu kyayogerako kituufu naye enjatula yakyo yenkyamu. bwatu bwayatula Wuliriza Katonda yatta kubanga yatonda naye ekituufu kiri nti bano abasajja ababiri
Katonda tanga ayisiriza ku gasajja gano agabye agatemu agatuju agatulimbula abaganda baffe banyina ffe n'aba debate ndalagawo amalero Katonda yakubye wali gorona dya masasi Katonda ayisiriza ku kisajja kino ekibye ky'amagye kitamanyi kozesa mundu ekituufu kiri nti katono nnyo mu Saudi Arabia gye tulowooza nti obusiraamu gye bwava lwaki bo bannansi baayo Allah tabagerera nnyo bibi ng'abaawano abawano enkozesa y'emmundu tebagitegeera batereza enkozesa y'emmundu kitegeeza temujja kugira abalonzi comment enegenze wa meya ddako I had your support but since I realized that you are a mole with mouth in short Musa now is a popo green outside yellow inside because of poor leaders so people will be analyzing that but no not politics only Musa is failing to understand the connection between the two katumukubireko mu ngalo lwa comment yeyo comment zibazigede eri Musa eba scoring board oli popo mbebaza baida we mbebaza aba comment zibona ekinkwase nako ekinkwase nako ye muganda wafe okulomba obusiramu mu ngeri eyo takiriza mu talumbye busiramu talumbye busiramu moderator katono nnyo bana abalonzi moderator katono nnyo nsaba otugaidinge bulungi tetwagala abantu kutandika kuteeka politics mu ddiini kansala kwizera abadde very clear ku statement ye talumbye busiraamu ndi waddembe okugamba nti nze siri musiraamu naye ndi waddembe okulonda ekino neŋŋamba kansala agatakiriza mu njogera ya busiraamu meya ayagala okuddako Allah yagira abalumbye obusiraamu takikirizaamu talumbye busiraamu tuli banyivu ng'abasiraamu gamba ndi munyivu musiraamu wanawe olaba olumba obusiraamu anabeera tameya natakiriza atamanyi nakwasiina ayisemu ennyo zijja kubedda ebinyaabo musiraamu twagala twogere ku nsonga ez'enjawulo kansala Kavulu njagala twogere ku nsonga ya Nuupu abantu okumwagiro tunyonyola ensonga eno kuba ffenna yatuleme tutegeera mugoba mutya abazadde ku mulwadde ajanja kansala Kavulu ate kati abantu tugimanyi okusinga kubanga bo bagenda defeedinga kyabwe n'ensobi baleke jjoogera tulina okuyamba bannayuganda bategeere ekituufu ekiri munda wa kino kuba kiriko ebirungi n'ebibi naye ensonga abantu balina okugikubaganyako ebirowoozo kuba tebagimanyi soba neyanza moderator atukize tugaane nti Shamimu saba Allah musobose okusuuka obulwadde najjali naye tukize tugaane Shamimu alikyali olwanno kiba nkitegeeza abazadde bakola obwabwe bwenjagala okubeebaza okuba nti bategeka muganda waffe sokoddemu statement Shamimu alikyali olw'okuba Nuupu yamuweerera alikyali olw'okuba Nuupu leero ekyamazima nali simumanyi yes nange nali simumanyi infact nategedde nakutegeera emabegaawo nga mpulira erinnya lya taata nti mukyala wa Mamba ne Mandisaidi yotusikowalinze naye nga nzize ku mulamwa njagala okumusaasira embeera gy'ayitamu n'okusaasira famire okutwaliza awamu nensaba Allah amusobozese okusuuka obulumi bwalimu addemu atuweereze Nuupu yayingiriddemu wa tukkiriza tugaane nti Shamim alikyali omani MP wa Kampala lw'amaanyi ga Kyagulanyi lwa Nuupu kyesitakkiriza nti Kyagulanyi oba Nuupu okutwaliza awamu yagobye famire naye ekyennaku kyensinga okulaba nti tulinya engeri gye tukozesaamu kamera ab'omulembe ogwaleero ne tuba nga tetukyalina privacy eri ku sayidi ya mulwadde ku sayidi y'abagenzi nina muganda wange alaga ebifaananyi bya Shamim buli wamu wabeera kyendowooza nti si kituufu sijja kumuluma sijja mwogerako naye ku sayidi waliwo obulumi bw'amaanyi naye nga toyinza kugamba nti pate eyalwanye
okulaba nti ava mu ddwaliro Lubaga gyali agende mu Aga Khan nti ate ssebo yembi yakoze kituufu naye sinawulirako Parliament terina kye yakoze. Sabo moderator ekirungi ne munnamawulire nze kasitonda gakalikodi konna nti speaker wa parliament yateesa akasente kaluma Shamim okulaga gyali awo nja kuba nsinzi. Okay, ekyo ne bw'okijjawo tiketi zonna ne zibeerawo naye mu family ne mutabaamu wadde omu oba babiri ne muteekako n'owa kamera imagine. Kyenzikiriza ssebo bikoli misinformed. Family ya muganda wange Shamim gyeri maama we gyali taata gyali yasimbudde leero teyasimbudde leero naye tukkirize tugaane kyansi weeri gy'oyinza okuba nze mmanyi oba simanyi nti abazadde balika tebalina passport ebafulumya nakyo sinza nga kiyinza otutwala ebbanga naye nga kiki kitwale tusinga okwetaaganga abanoop kulaba nga tutaasa mulwanyizi munnaffe looya wa pali gutulowooza nti Wamiru olwavaawo Shamim abadde atambuza bulungi. Nzikiriza family z'okwebadde terina passport terina bisanirizo bigifulumya wabweru nga ne process yobi processinga nneneko nedowooza nti nuupu yabadde erina okulaba kiki esobola okukola. Jukira tulina labalaba style gye tutambulamu nga abakkiriza mu Kyagulanyi abakkiriza mu Nopu ne tulaba ngeri gye tuyinza okutaasaamu muganda waffe tulabe nti awona naye nzikiriza nti lwo wenjogerera family ya Shamim gye yali family ntegeeza ki boyfriend wagwe nantutte ng'omwami we oleesa obuzibu awo boyfriend ayawukana ne husband abantu ababiri baba banjawulo boyfriend ye muntu atamanyikidde family kati waliwo conflict of interest sabo wango omuntu asula ne Shamim Malende buli lunaku ate bwogamba nti njagala kansala kavulu amalize ensonga sabo neyanziza tukize tugaane nti gwe tuyita boyfriend we oba future husband we kizo bagana wabanga yasobodde okugendayo gwe ndowooza nti omuwala Shamim ali myaka egisukka 18 era nga ebyafaayo bituga nti omwana aliweza emyaka 18 aliva mu bazadde be n'agenda nemutwalanga mwami we. Shamim mukyala musiraamu nze ndi musajja musiraamu mmanyi nti nikawe ebeerawo wali aba wadde ng'okola kyayagala naye ate tukkirize nti ne mu busiraamu tulina kye tuyita courtship kyensuubira nti osobola okweraba ne munno ne mubanga mwetegeera mwemanya era kyekifaananyi mwe yatambulidde tugamba nti mu busiraamu tukirinamu gyekiri ewamu ewaffe tekiri kati sobo nze ayogera naye siri musajja musiraamu tambulira mu ddiini gye ntambuliramu gye ndowooza ntukkirizibwa borrowing alifu okuva mu kifo ekimu oba mu incidence emu netugikozesa akawalala so kyensaba nga mpunzika njasabira muganda wange Allah amusobozesa okuwona nesaba n'abakozesa media sijja kwogera ku mwami oyo nja kumwewala kuba naye wammamba twongere okulaba nti privacy y'omulwadde ey'omugenzi tetufulumya nnyo bifaananyi ojja kikolanga alaga okufaayo naye tujjukira twongera kulaga exposure eri omulabe NRM mulina abalwadde ekyennakuuma amakadaga mulwadde saba naye Allah amusobozese aji mulwadde Moses ale naye mulwadde tulina olaba bifaananyi nja kulusaba twongere maturity emanya nti privacy y'omulwadde yeetaagisa ate ddala omulwadde alina substance alina kikyakoze kitulowooza nti side emu yo tuyinza okulowooza eri mu ssanyu twongere kulaga exposure ye twongere protectinga wawaali tulabe nga ayongera okusuuka neyanzike kansala kavulo kansala wangisebe ensonga ya Shamim Malende ensonga ya Shamim Malende olaba ndabe kya mukisa mulungi nti nfunye omukisa ogujoogerako naye nze ngenda gyesigamya nnyo ku bizze bibeerawo mwannyinaffe ow'ekitiibwa Betty Namboze bakireke mu bigambo bye yatugamba yaweebwa obutwa n'abaawumuwa abamanyi bulungi oli ku nsonga ya Shamim okuleka abafamili kakkana katono Ssaalongo Erias Lukwago mu 2020 yali afudde mu nfa y'emu naddusibwa e Kenya tuli fena kyenjijjako Shamim Malende si yasoose okugibwako family baba yagijiddwako speaker omugenzi Jakubolanya be baali bamutwala ebweru teyagenda na family muganda we yagenderako teyagenda na family muganda we yagenderako kati noono akugambye omwami we oba agenda okubeera omwami we yagenze naye
naye kyenjagala okwogera ku NUP okubanga yeddiza obuvunaanyizibwa. NUP ntuufu mu ngeri bbiri. Shamim Malende tutandika okumutegeera ffe abamu ng'amaze okuweebwa kaadi ya NUP. NUP omu ku babaka ba paalamenti beetwala nti bankizo. Y'omu ku babaka ba paalamenti aba NUP abakiikirira disitulikiti Ennamba ate nga tebakoma ku ekyo yakiikirira Kampala simanyi benyeza kinyonyo capital city ya Uganda. Shamim Malende ne betuva ku ekyo nze ndowooza kyannaku okubeera ng'omubaka wa paalamenti asobola okulwala n'atuuka ku sseeryo nga paalamenti efuddeeyo ku mubaka wa paalamenti ng'akiikirira ekifo ekisinga okuvaamu obuwanana n'obuwanana bwa ssente mu Uganda. Kubanga ogyeko Buganda okubanga evaamu ebitundu 75 ku buli 100 ku musolo ogugenda mu ggwanika ly'eggwanga, naye ate bw'oyawulako Kampala ne Wakiso era bye bitundu ebisinga okuvaamu omusolo omungi. Kati Shamim Malende yakiikirira Kampala. Ababaka ba paalamenti bangi obunire Jacob Olanya eyali sipiika babadde bateekebwa ne bafulumizibwa ku ssente z'eggwanga. Tubuuza abaffe abo gye bava bawa omusolo gwa ssente mmeka okujja mu ggwanika ly'eggwanga. Ekirala omumodolita tayagala kiwulira. Ow'ekitiibwa ndindamu oyinza okuba toyagala ne kansala Musa. Ow'ekitiibwa Kanukiza Besigye yatuuka mu mbeera ng'alina okuva mu ggwanga olw'abasajja abo. Ow'ekitiibwa Aji Kyanjo yatyoboorebwa n'akwatibwa ku bulamu bwe olwaleero ali ku baatule. Tukyali ku Shamim Malende. Shamim Malende bino byonna abizuukusa. Abafamily obutagenderako. Nakinyonnyodde family gyeri. Kati ku Luzinga. Kyenjagala okunnyonnyola ne wano. Ab'ebitiibwa bangi bazze bafa nga tetutwala nsonga nga nkulu. Nsaba onzike n'ekyo. Omukulu w'aba 7th Day Ssaabasumba yafa. Ssaabasumba yafa. Owekiti nsi yona Lwanga yekka Bassaabasumba babiri nkugambye waba 7th Day n'atali waba 7th Day sijja mwogera. Owekitiibwa Aji oba amanyiddwa nga Seeka Nuhu Muzatabatte yafa. Enfa yeefaanaanyiriza eya Shamim Malende obulwadde bw'alina. Naye kyennaku nti Shamim Malende obulwadde bw'alina twawulirako envuuvuumo. Era kiteeberezebwa okuba wuliriza kiteeberezebwa okuba ng'omu kuba NUP banne naye kibi nnyo nze nkirabamu ekyokubiri NUP okuba nga yeddiza obuvunaanyizibwa eyinza okuba eyagala taatira buvunaanyizibwa oba bwe twaliise obujulizi esobola okwongera okubutegeera oba okububuza. Neyanzege ayonna muna FDC. Okay, Deputy Mayor. So Ekyatwazizza owa kamera kyabadde ki? kyoyagala okumanya information so sagala agambe twatwazizza. Your question was sokoleked several Deputy Mayor. Omwami ondi ku mukutu gwe mikutu mingi gyendiko naye naye ye buli wabeera wa kamera ng'omuntu kikola ye ng'omuntu naye teri yamutumye era gyonna emikutu gye tuliko tumugamba stoppinge era teyagenzenga nti NUP emututte covering ekyo. No ndowooza kiri clear ekyo modulator. Nina omukisa nja mugamba nga situmanyi nina omukisa nti Shamim Malende family gyavaamu ngimanyi bulungi era family eyo omukulu ono abeeremu empisa mukama wange andeke nsobola okwogera eri bannayuganda. Omanyi abantu abasinga bwe bajoyininga NRM bakola ki? Sijja kukima naye kyentegeeza mukama nti family Shamim Malende gyava Malende family eyo mbamanyi nnyo mbamanyi bulungi ate abamu kuba nsomedde mu Kawempe babadde basomesa bange era omwe yali doosi wange Malende Abbas ekinaawa bwe nafunye omulamwa guno namukubiddeko essimu nga kyenjagala
kwe ku comparinga kyemwogera ne family kikyekola ki kyegamba kuba Anything Media betegeera bulungi okusookera ddala nga family tecomplaininga yes no kyenkubuulira nkubuulira information okuva ku source nkyogera ndi ku kamera Malende Abbas omusomesa wange oyo y'omu ku basinga okuba close ne sister woyo family tecomplaininga olw'okubeera nti NUP yatute obuvunaanyizibwa tukimanyi bulungi nti sister waffe ono bwe yalwala yatwalibwa mu ddwaliro wano awataali safe okusinziira ku position gya holding abantu abamu modulator nono Musa bayinza obutamanya Shamim Malende kyategeeza eri NUP kubanga kyetaagisa bayinza obutamanya Shamim Malende kyategeeza eri ekibiina kya NUP mu kiseera kino nga tuyina bannaffe abali mu kkomera ababiri nga Shamim Malende yakutta omumuli okulaba nga alwana okuvaayo nga ye kanso wa NUP ekibiina omukulu ono abeeremu empisa mukama wange andeke njogere waaw oyina ensonga lwaki osomesa kyosomesa mu ssomero lyate nga waliwo abasomesa abalala kakati kyategeeza eri NUP kinene nnyo okusinga n'abantu ekifaananyi kye bakola ki kye balina so tuli mu mbeera nga bw'oba opposition eggwanga ly'olimu teriyinza kwesika nga family yatuuka nga kyesobola okukola kyekyo okumutwala mu ddwaliro eryo we yakola ki we yali nga NUP olwa security y'omubaka waffe ne balaba nga kyetaagisa okubeera nga avaawo awo kuba bagezaako kyonna mu parliament kuba omubaka wa parliament kimukakatako okufuna bw'aba alwadde okuva mu ggwanga okutwalibwa mu ddwaliro eriri beta naye nga tewali mbeera yonna kuba ye yali unconscious tasobola kusayininga ssente kuva ku akawunti ye kukola ki okumwongerayo nga NUP nekwata ssente na buli kimu obuvunaanyizibwa bonna nebutwala okulaba nga ejja omubaka waayo we yamujja okumutwala mu kifo ekiri safe arrangements nga honorable Kavulu bwayogedde family okutravelinga tekyali kyangu mu kiseera ekyo tukimanyi nti okufuluma eggwanga erimu okugenda mu ggwanga eddala waliwo arrangements ezibaawo before obudde obutaaliwo mu kiseera ekyo nga balina okumutwala family bw'eba egoberere ekole ki egoberere nfunye information olwaleero maama wa Shamim Malende ali Nairobi ali Nairobi omukulu Sebunya Shamil oyo ogambye nti mwe temukikiririzaamu naye omuntu abeera n'omuntu omukulu Shamil yabadde atereza butereza kansala kyabadde akoseza oyo noleka mutwale twayirako family ye yali ready ku ssaawa eyo okutravelinga nga family tebaali ready ku ssaawa eyo tebalina passport nga wuliriza kyekyo kyentegeeza documentation naki ku ssaawa eyo tebaali ready okubeera nga basobola okukola ki ofula ogutali musango ogutali musango kitegedde si musango okubeera nga teyafulumye olw'okubeera nti teyali prepared mu ssaawa eyo si musango n'olwekyo njagala okusookera ddala tujje mu bannayuganda fear nti ekibiina kya NUP kuba waliwo ababadde boogera nti beefuze omuntu ne bamujja ku famire ye okusookera ddala famire yabadde okay with it ekyokubiri preparations z'okufuluma eggwanga ku ssaawa eyo nga famire babadde tebali ready ng'ate ffe kye tusinga okwetaaga ng'ekibiina kwe kutaasa obulamu bwa Shamim Malende mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu so njagala okugjawo fee eyo njagala okukiteeka clear nti famire nga yo terina problem ekyokubiri eri yabadde emergency nga tetusobola kulinda titufune ba family members bagende naye neyanzike deputy mayor ewe chameya dago comment zingamba tokidda na omanyi ebufuzi kiriza nkunyira kintu kino omwami ono nekyayogedde waliwo abatetolodde awo nti bwe bajja mukulembeze bakola whatsapp groups kati bantu baba
webaliye bicepere watugambye omu ku bo mukwano gwo mwemanyi nogamba yakusuubiza n'okuteeka mu sente alidde n'ebigambo n'otugamba yakusuubiza n'okuteeka mu sente tugende tulumbe buuza Shamim Malende family eritale one kiriza nsooke nkwebasi okumpa omukisa tukugenda ku Shamim Malende ng'omuntu ye nja kusooka nzija kugamba nti gavumenti teyava ate mubaka wa palamenti gavumenti ebintu tebikola nga bantu batunzi ba bintu ku kkubo so modweta omanyi abatunda kkubo kyenabayigako weba sizoni ya nsenene adduka bisenaera ki tugenda mu Christmas bajja kuduka emisinde baleete baluuni ne buno discolites n'obuntu obwo bumasamasa ngero omuntu yenna gavumenti etekenga step omugezi wa gavumenti atubuulira enkola owulira muganda wange nti Shamim yalwala naye buuza yamala ennaku mmeka e Uganda ne wiiki teyawera basooka ne bakiwa step bafollowing up protocol fenafena tukimanyi tuleke kuwuddisa batulaba nti Shamim Malende n'ababaka bonna balina health insurance ono akimanyi ate nga nono deputy mayor akitina at a certain step tusimbeko government kyebe ekoze ne government obakkiriza abadde yina all mandates obagamba tagenda agenda kusigala wano nga nkakasa tebandi mututte ekisabo kyosaba kituukewo no si kyensaba naye ono bwanalwala nnaku bbiri muganda wange ono najja mukima supidi n'ekimoloka kyabwe kya ambulance kyenasani babudduse emisinde bale gavumenti tuyambye tetutuuka ayina obujja kuba ogenda muvuganya kitaddetutemye ekimoloka ekyo kyameya wedivision balina kya ambulance zeŋŋamba kakati bwana wange kyenjija olukyaga gavumenti tevuddeeyo gavumenti etekenga step okiwula muganange Shamim Malende yes family tebagiwadde mukisa nze nga omubaka kaneeteke mu bigere bya Shamim wadde oli munnange nnyo tuli ku gundi yemu pate yemu nakwesiga ntya si buli wantu nti nalagawo wa NUP munnange naye ate ku muzadde wange kinyanguyira nga Shamim Malende bani bantutte alina maama tali ready alina sister naye bano bannabyabufuzi kkiriza information ono leero ali mu NUP naye enkya katonda nnyo ali mu NUP mbakakasa enkyo ojja mulaba ka information katono soboka nsooke nkubuuzeemu olina maama alina passport bwe kiba kyetaagisa addamu ekibuzo kidde mbwa bweoyagala bwe tuba tulina enteekateeka yonna nti okwosa enkya ngenda era kibayita express naawe okimanyi bulungi passport za Uganda ozimanyi zino za East Africa enfuna gye tuzifunamu eddaala Shamim Malende ly'aliko nkakasa n'ebikonge byonna byonna bwe mba nze ndi mu position eyo ne mu lunaku lumu eba esobola olaba yasumbwa kabaka kufuna naye ate omuzadde wa Shamim related to kabaka ogifunamu alina ensonga ze mwina bimwateekangawo ebyalemesanga ku Shamim tebijja tebanabyogera senga bamulemeseza senga babyogera genda maaso nolwekyo abatulaba baganda bange bana ba NUP yes mwebala omulimu gwe mwakoze twebaza oli mubaka waffe mwetumiikiriza naye era gavumenti yabadde egenda okukola mukulu gavulu gavumenti yadde egenda kukola ekigwanda muki mu Shamim Malende obagenda kiruddu embeera ebakugaana erabakolaki bandi musitudde n'abakwatibwako ne babutwala ku ki ekiruddu mu ddwaliro lyonna badde wanga toliiwo akunyonjodde kibakiri bali mututte ekiruddu sinagamba kiruddu bandi mututte gyalina okugenda ekiruddu batwale batwaha naye nga kyensembawo batwaha bano kwekwasa kiruddu baganye kukola bukozi ne babeera ku gavumenti kunoonya wikidensi za gavumenti twaha tukole bave ku gavumenti wano waganye olwaganye ekiruddu waliyo abasawo waliyo eddagala
wali eddagala jeriri wali ogezeko emulago kudwalire ekkulu eddagala jeriri kankusabira olwaleko ng'obulwadde bwo bwetagisa okulongoosa nkozi ate nina n'emikwano wendwalira waali kansala wange meya wange yabagobye bewagobye ekyokukola mukufiwa nabagobye singa ndwala ebigambye ngabika nnyo information katono moderator katono kakati kwekyo kyennyini ekyo kituzaayo eri agenda kulwala wano nga tewali ddwaliro likola ki limwakomodeti tutekemu akasente kaffe tumutwale Nairobi bwe tunaagenda kulumbebwe in case ng'afudde tugaga gavumenti neeremu okukola eddwaliro erijjanjaba musa n'ekirala ky'oba omugamba agenda lwala nga talina waganda amuyamba nga ffe tulina okujja okiwulira bwe kinaba kiganye nkoze emikwano deputy mayor wali kansala kuzera wali tukola era kyengamba mu mikwano gye gya NUP gye gyamututte abali mu byobufuzi kansala kavulu wali era bajja kujja basayinige mangu nnyo naye mbasaba kunze omukyala mumutwalirako mutegeka abeere ne passportmutegeka abeere tegala asigale kansala kuzera program nsobola okubanga enjonzi kabudde bumyazeeko wa moderator kati okusookera ddala ndi musanyufu nnyo kulwa muganda wange ono okuddamu ndowooza kakati abaganda kye bayitaka kabugezi kati akomyewo n'amanya nti abakulembeze tukola olaba akimanyi nti singa alwala embeera nemulemerera wetulinga mikwano gikitegeeza waliwo abala betukolera mu constituency kakati ekyokubiri njagala kutunulira ensonga ya Honorable Shamim Malende mu nsonga bbiri. Nze personally manyi Honorable Shamim ng'omuntu era ne ku mikutu gyange gya Facebook ne Twitter nkakasa nti abaali bagirayeko mumanyi ng'omuntu ye muntu gwe nsobola okusanga munyarwanda ne muyita nti Shamim naye ensonga eri bweti nakuyitana ezampita munyarwanda wa Bobby yasinga okumanya naye ensonga eri bwetisebo Honorable aba afuluma ono bwana Musa ekisinga n'okunnuma mwana wattu abantu bano basomesa bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna waba afuluma eggwanga nga papasi agenda bweru kufuna medication waliwo akakiiko kalina okutuukako kamuulu kusoolu. True or false? True. Kakati ebwe kabanga akakiiko ako wekali mwana wattu kabaako n'abantu abasookerwako abalina okutambulirako. Mpulira bulungi nnyo ebyo bintu babimanyi bano naye ate baagala okugaziya ekyo. Kakati mu kugenda okwo deputy mayor akubuulidde nze personally nga nze saawa zino kankundi kansala wa kyalo Kiramba naye njagala kutegeeza ng'oggyeko bannyinaze ate ng'abawala bonna bafumbo mukulu wange ali bizi abeera mu bizinensi z'oluusi muto wange yandigambye nti alina obudde obumbeerako ndwadde ngenda Nairobi talina passport mukadde ako deputy mayor n'olwokuba nti mukwano gwange ffenna tuli bakansala tulyana mu bana naye mu bakansala abana mu abana ninamu ate abange bemanyi nti abo bange mukulu wali bize deputy mayor ataba bize so mukulu ono ebimu kubifula deputy mayor okubeera bize okulaba nti bakansala bakulembera tuli bulungi suuliriza nti nkunyonyoli ono kimukakatako era nsobola okugamba nti famire yange batenaba kubeera rede nga nze ntegedde deputy mayor ngendereko n'omuntu yenna omulala kabeere mukyala wange oluusi talina passport tuli ffenna naye kakati gavumenti ya Mwai Museveni n'abagirya mu ngalo babuloga nga bano bamusomesa ekyo bakifuula ensonga kubanga baagala okubikkirira ekifaananyi ekigazi ani yawa Shamim Malende obutwa kyekibuuzo kye twanditwebuuza ssaawa zino naye olaba nti naawe oleesa omulamwa otubuuza lwaki famire yasuuliddwa ebbali naye ffenna tusudde ekibuuzo ekinene ani yawa Shamim Malende obuki kyekibuuzo kye twandibadde twebuuza wano wuliriza ssebo kakati njagala kutegeeza kino mu Katonda tewali buzibu naye nze nkulaze lwaki goloza kino ekintu kyapikibwamu nnyo nalaba omusajja awo yeyitako jjaawe simanyi nze ndiko jja wa Shamim Malende ssebo njagala ondageyo vidiyo emu nga taata wa Malende oba maama we avaayo acomplaining nti NUP yandese give me one video oli munamawulire
naye abo bakojja abooluganda oluganda olwewala ate be bakomplaininga tuli fenna kirimukubuula nze omanyi gwe obuzibu bweyagala okumetameta ebintu ebitali bituufu ate obifula ebituufu naye eyo nkola yammwe kiri mu DNA yammwe abenare kakati njagala kumaliriza bwe nti sebo the big question now would be who gave Shamim Malende poison? It will be. Thank you. Ekirala sebo. Kino kyongedde okulaga n'okugamba bwana Musono bulijjo bwe tumugamba nti ekyamazima weakness weeri government yammwe weeri naye ate tufuze bubi government efuga kiri ku record buli muntu yenna alwala wanne Uganda nga munene ng'alina obusobozi agwera Nairobi naye amalwaliro agagali Nairobi wano gazirawo ati mwabani kitandiseko kikulaga ate tutandike ng'owaffe yafa kubanga twakiraba ku Tumwine yafiirayo netukiraba kuolanya yafiira mu US netukiraba ku Gundi yafiira ku kakati ekibuuzo ekyokubiri kitandikira gavumenti yaffe eritereza ddi ebyobulamu buli muntu abeere ng'asobola n'okubeera wano nga yesiga eddwaliro nsembayo nakano ebimu biremesa bannabyabufuzi okubeera mu malwaliro ga wano ye sisitemu ya gavumenti nti otuula mu ddwaliro nga naye n'omusawo agenda okukuba empiso kabino omweraliikirira kankuwa ekyokulabira waliwo omwana mutata amali mirungi omumanyi yalwala n'agenda erubaga bw'agenda erubaga omusawo yali ambala giravu bwati ateeka empiso mu ddagala naga ono si yetamala ono avuma kabaka Buganda erememuwa federo nga naye ateeka ddagala muki yayambala wambazi mpale ye n'atamutanzijanja kubanga ayinza n'okunzita kati ekimu kukibaawo nti abantu abamu muno mu ggwanga naddala bannabyabufuzi abali prominent achula naffe kitutuukako nno eno waffe gye tubeera olwokuba tulina kansala Musono akuvuganya netasobola kumanya politics kikutwalira nti bw'oba onaalwala nga nze personally kiyinza kwejjanjabira mukazo asinza kwejanjabira mukazo nja kugenda Lubaga oba Mengo oba ngende ku Nacha Africa Nansana kubanga mukazo ntyamu influence z'abaki abamusabado akatalekeka kansala inawe yagambide nti mwana amalwaliro amalungi gazirawo tegazirawo naye mu system efugawo tegasoboka kuba ntwalabako omubaka omwe yagezaako okutalekawo eddwaliro eri ku mutindo n'olwaliro ali mu kkomera nova ku ekyo wano tosobola kuteekawo bya bulamu birungi nga toli mu ngalo zaabwe kuba abatta ebyobulamu bebbo be balina okuwa layisinsi oteekewo ebyobulamu bye batayagala bibeerewo wano kuba bw'oteekawo ebyobulamu wano nga birungi obafiiriza bo batukotunda eddwaliro ekkulu eryamulago ne balyeguza n'abasawo abalungi ne babagoba n'ebyuma ebirungi ne babitunda basobole okutattana ebyobulamu byawana e Uganda n'ebyenjigiriza na buli kimu y'ensonga lwaki olaba nga kyadoboka tuli mu system fu so moderator nayanziza njagala kusaba abazadde temusindika abaana mu byalo waliyo Ebola n'abaana abataliiyo tukkirize nti emyezi ebiri ng'omuzadde ofuba okulaba nti okola muzaddewo kye yakkulizaamu naawe olwana okuzoowa yamusindika mu kyalo ye contradictions nti abazadde temusindika abaana abakomyewo mu byalo bamu bajjajja baabwe mufune obuvunaanyizibwa mukole muzaddewo kye yayitamu ng'akukuza naawe olwana okuzoowa kansala muzadde waba yakusindikanga mu kyalo oba bwe bakusindikanga ye tebamusindikayo kakati mu kugezaako okutereeza ebyobulamu mu Nansana bwe twali tujja manifesto ya mukama wange meya yali eŋŋombo yali nti tubyekwatiremu so birwale mwekwatiddemu bekona mmwe bano balonda wa moderator boleeta yatuganye ebyobufuzi naye yasinga obikola yatuganye ebyobufuzi kuba so tuli mu kugezaako nga tuyambiddwako Rotary Club of Nansana okuzimba eddwaliro erya Nakkuule okuzimbawo eddwaliro ery'omulembe kubanga wanyisebo mu Nansana engeri gavumenti gyeremeddwa byebyo bano bye bawoza omukulu tabeera mu office tubeera mu kusaka era nga tukwataganye ne Rotary Club
tuli mu kuzimba eddwaliro ery'omulembe munnakuulaawo lyatandise okuzimba kwatandise era tuyita bannayuganda nti gavumenti eno teri mu kutuwa ssente kukola mirimu naye buli asobola bulooka emu oba ebbiri buli asobola eddwaliro ly'ennakuule tetwagala bulooka twagala ddagala already structure weziri It is structure. It is structure. That is the problem you have. That is the tewali maternity abana abantu Population population ya meya kyayagala okukola omukulu onagenda omusikira bakisanga nga kirungi ono kuyamba alina ekikyamu endowooza tulina amalwaliro uliriza mu Nansana division tulinamu amalwaliro gemugamba mbu tegali ku mutindo mulungi agawerako gali ameka newe gaba abiri gabeera sa gali ameka mukwate eddagala statistics take nakule kyemugemuzi no ani alina okuteeka eddagala kati kamuyigirize ono omulwaliro kansooke muyigirize ekisookera ddala ffe office ezaffe toyina right toyina tokkirizibwa kuteeka ddagala mu malwaliro national medical stores bokka be bakkiriza okusapulayinga omukulu ono mugambe yefuga be bokka gavumenti bekkiriza okusapulayinga eddagala malwaliro era tosobola genda n'ogula eddagala nga ggwe n'ogamba mpitaddeyo eddagala mu ddwaliro kati ekyakiyiga ono ayagala okubeera meeya anekyokola takimanyi ekyo kimu naye okuzimba ekizimbe tukkirizibwa era tugenda kubanga twafunye ebyuma eby'omulembe ebigenda okuteekebwa mu ddwaliro eryo ebyuma life supporting machines naki byetugenda okuteekamu tusuubira nti ebbanga lino wetugenda okumalirako ekisanja kino wakiri tugenda kuba n'eddwaliro ery'omulembe erimu bwe riti mu Nansana division. So njagala kuyigiriza bwana muso naye omwana muso no tulina omuyigiriza kubanga era nga omumanyi azaala ekibya kiwongerera tukirize bwe muti kintu kyaffe kyamu structure ekyukaawo Nansana Nakule Health Center ebadde Health Center 2 tuli fena kakati bwetu olotale bwejja etekawo structures eneze eyongere etekemu n'ebyuma ne services eyongerewo efuuke lituke ku ddala Health Center 4 kitegeeza there is a need of improving structures naye olwokuba nti omukulu onali ignorant we shall excuse him because of his intelligence inadequacy it is okay we shall excuse him nenge ensonga erese lotale omwami ono yasoma economics abanyo okwogera ekigambo opportunity cost sawa zino twetaaga bizimbe mataffaali oba twetaaga ddagala eddagala weeriri moderator eddagala gyeriri eddwaliro lya Nakule terina ddagala muteekemu eddagala si mataffaali tokkirizibwa kuteeka ddagala mu ddwaliro mitwalo 15 gye bampanguleko parado muteekeyo tebakukkiriza nabo walombize birombi ddagala omukulu onategere kino bagenda kuzimba structure zisigalewo nga temuli ddagala muba muwozesa ne mwanika ku ttaka kati gwe tomanyi structure kebeerewo oge tokkirizibwa okuleeta ddagala okuleka national medical schools katweteeketeeke structure ebeerewo nga ne gavumenti yakyagulanyi bwejje n'ateekamu eddagala tutambule gavumenti yammwe ejja kubeera ensi lwaki mutunda obwongo nga mujoyiniza NRM abakyala tebalina webazaalira bali mutukolera maternity wedding eno singa obunene mu Nansana yonna municipality maternity wedding esobola okuzaalisa ate bazaalira wawe wali tebazaalisa kansala munno NRM yatugamba mukazi wa yazaalira mu ddwaliro lya gavumenti kansala munno NRM yatugamba ne bannaffe ekimaka accessories be bannaffe abateekamu esirimu kama katonda akonkomere